ensebu mugati kwa pata jangu oba bukyali ko pata Owekitiibwa President w'abantu ate President wa Uganda Dr. KIZZA BESIGYE mwabasiramu mumanyi kye bayita obwenkanya Allah mwenkanya tasobola butawa BESIGYE bwa President bwa Uganda ekyo mukyerabira oba oliyita mukamooli oba oliyita wanze nina essuubi nti Dr. BESIGYE ajja kubeera President Tovola banze yampu wa Minister wa Security sikiriza bukwatako zoyingira mbulino omwake yangu wabumpeereno nsooka kulayira n'okyusizeeyo mu maaso yangu wange wabumpeereno mu lutalo so amanya nze Munyagwa Mubaraka abamu bampita mugaati gwa bbata nze Deputy Mobilizer wa FDC simanyi oba ndi oba siri wa Central Neze Minister of Security and People's Government. Nze njagala mbabuulire Abaganda tugamba ennyanja tetereka kifudde. Kintu kyonna bwe kifiira mu nnyanja kaabe muntu kimala ne kiddawa. Nze natambula ne Honorable Amriat ne Dr. BESIGYE mu kunoonya ojjukira nga waliwo nga akalulu kaakaggwa Honorable Amriat aluuzinze yali atambulira mu mmotoka ntonotono. Nze nagibuganga RAV4 twayinteractinga mu bintu bingi ne twogera ebintu byali bingi naye nazo naleba Amriat yavaayo okwesimbawo naga nyina okwesimbawo. Nomination yange was a protest action okubalaga nti nze mu front nze sigwe nkoze eki naye anko wafuna nsamoninga wekujapa vamba kubanga nze omuntu waba wamazima ku struggle musaamu ekitiibwa kyovola Dr. BESIGYE wampa instructions zitera kubuuza nteeka mu nkola nga bwe kabando bategeeza naye nga bwe nteeka mu nkola so ne anko wafu yampa instructions salemeramu naye nyina bye nali ndetecti nze ng'omuki bino ebintu ebitandise kati mu nsonyi obudde butono waliwo nze ndi Minister of Security and private to a lot of information waliyo akalulu erukunjiri aka Beti Muzaanira akalulu ako kaali kali intended mwe temwakategeera nga mwami Museveni ayagala kusuula kubira BESIGYE wakawe kaali wakati wa Dr. BESIGYE na mwami ki nze njagala otunuze bulungi kamera Honorable Nandala mba nimba ajja kungamba nti olimba natambulira mu double cabinet Honorable Nandala twagenda Rweshama waliyo omwalo kuleka Edward deep mu Queen Elizabeth gye twakuuma naye nyina movies zeste nalaba nga tezikolebwa Secretary General wa kibiina waliwo oluko lwali luli intended okubuzawo DRA form z'amagombolola ameka wallahi sirimba mwasira mumanyi wallahi kyetegeeza ne mugamba tuwakiteeka DRA form z'emabega kamanda fe tuyina emmotoka omwana ali mu nzikiza atukubira nti zonna nzikola ki naye nga neseemu Secretary General nembo why nimulemerako nnyo twalinze ne Sadiq Amin nze njagala omwave yagambe nti nnimba anti we nabalemerako ennyo nemba no nemba mundeke wano zoba nzinoni netugenda tuzipiikingayo netujja neera najja ndi bubi nnyo that day nayina alusazi Dr. ono yanjanjabire wakaawo ojjukire ekyo naye Nandala njagala akiwakanye naye waliwo olukwe nali lulaba nga baagala okuva erukunji nga bahumiliate nze Dr. BESIGYE ensonga ey'okubiri njagala mutazindo oyimirire wakava ku kaaba omulamba twali mu kalulu erukunji egundi Arua Musema Bruce ne bankwata n'ono ne Lukwago Musa Matagatafa ne batwala mu barracks eri ku airstrip ku Arua ku kisaawe ky'ennyonyi waliwo barracks batukuba emiggo gyali mingi kamanda w'amagye n'atugamba yali Meja Asiimwe yajja n'atugamba atya yanga Munyagwa ne bwenjagala okutte essaawa zino okukola ki nkutta ne banno tebapostinze tukutte nali ne powa ne Honorable Nandala bwe batuta batasaabu naana ogw'ekiro kuba batusiba ku mpingo bwe bati emabega emikono twamalawo essaawa banga essaawa nga 14 bwe batuta ne tunoonya essimu kumwe gye mwali mujjukiramu yaliwo ya Honorable Nandala tukubira Secretary General w'ekibiina ng'atuuse ku bridge epakwaki afuluma yagenze wallahi bakutte MP w'ekibiina bakutte
Tebankutidde mbaba mu byange bakutte kansala bakutani okimanyi nti UPDF yemukoze ki n'otateekayo nakaposti bwe namutuukako ne mubuuza nti kamanda lwaki topostinze yatugamba ki yagamba tutidde okutiisa abalala okubagamba nti bwe babakutte ne tutya okubatiisa abalala si bwe tugamba bwati nalikya ne bamutazinda wano gamba lakini bano baadde batusacrificinze bano si bwe kyali tuula ensonga ey'okusatu nagenda nze nali ekawempe mwawulyako nti oba waliwo avuka bekamempa bagenda ku headquarter ne tumalawo ennaku mmeka yes ojjukira KAIJA waliwo yayimirira omukulu secretary general n'ayagala atuimpozingeko bacandidates ekawempe ne tumugamba no bino birikiriya ebye-FDC bya demokrasiya tegeka akamyufu ne tumugamba no kino naye nga plan eriwo nga baagala okuba ekigambo activism bamaze okucrashinga Ingrid nange baagala bancrashing bwe mugamba nti nedda teekawo akamyufu ne tulemerako nze kubanga nze mujja kundaba enajja nankumbi ffe tetuyinza kuwanika kino ekibiina kyaffe you understand ne tugenda enajja nankumbi Honorable Nandala we twava mu lutalo lwonna nangamba kakati bano abantu bano bawadde kaadi bakansala wesigenda kuwa kaadi si wekyali nengende ekyambogo Wafu you know all this. Wafu musajja ali dignified. Talinga ffe Munyagwa ffe twogera nnyo. So ne mugamba nti nzije nengende Kyambogo. Ne bangamba nti ngende mwegayirire. Nengende Kyambogo kumwegayirira. Njagala Honorable Nandala nga ntudde mu kamera. Abali besibye ku MP KAIJA nawo okimanyi. Abantu banonanga Sente ku office Kyambogo. Natuuka ku meza Honorable Nandala. Ne baleeta amatooke g'empogola. Nenkoko enjoki nga bayimuleetedde nange nendyako ekifo enjala yali ennuma ne tubeera mu ofiisi yaawo n'abuuza powa mumpulire bulungi amuli ati ffenna gwe tumanyi gwe twaleeta ono omuwala w'ekitagwenda mukoleko oba gwogenda omukolako powa namugamba ndowooza banno bonna n'abakulinza ono bonna bugooba bakolako nze nja kukola ku balala be naagambye okujja ewaka ng'omuwala agenda ku nomination ne baleeta akakutiya kalinga buno okutiya basaiso buno twatekamu ebintu akobugogwa nga kaliko Bank of Uganda wallahi Honorable Nandala yayita omuvubuka najja n'akakutiya ne bakayulizaamu waliwo abantu nga munaana nga waliwo n'omuwala w'ekitagwenda member of FDC yesimba womani MP Kitagwenda wemba nnimba naye ajja kwogera oyo omuwala yennyini nga kaliko Bank of BOU nga bayuza sente nga ziwunya mpya naye banka ki commercial banka Dr. Nsinga okumanya eby'essente anko wafu mu Nsinga commercial banka ki kyonnayo sente nezibeera mu bungi ne bazikwera mu kutiya Bank of Uganda kutiya ate nga ne amuli ati agamba abo nze nja obakolako abenkya banokola ku bano amuli ati naye nga nomination tenabaawo bino KAIJA wabiwulira ate obimanyi kubanga that day nawe waliwo Madamu Salamu Musumba yali mu ka restaurant nga naye alinza amusayiningire ku ticket asobola okunjulira akaliraanye Honorable Nandala ekyambogo ku office Esther Foods naliwo nembeera shock nalina abaana bange naye kigenda mu maaso mu FDC kino Katonda atusabire kubanga nze ntambudde ne powa we nava mu kalulu ku wapate president natandika okutambula ne powa eggwanga lyonna nga talina wadde siringi ameka okulya nga yagamba ngenda kukola ku bantu nendaba millions bawa abantu abamu ate selectively yayingira omwemu nolaba ono 10 ono 3 ono 2 ono negamba naye pate ekibiina kye kyoperatinga bwekiti kakati nze njaga kubabuulira bino ebintu ebitandise eggulu I want to tell you nali mu parliament nalaba bingi I was nominated nga vice chairperson wa Kosase Anita nalemeramu I know ayawaganita okulemera mu office ebyo nandabye ebingi ndabye bingi ate mbimanyi so njagala okutegeeza ekintu kimu nakyalira Dr. Besigye nze kubanga akalulu okuvaluka gwa sadda kupata edikoto kimanyi KAIJA naye nga saagala kutandika mbenga omutabuzi nga manyi bingi naye nekyalira Dr. omanyi Dr. oyo yali reserved nnyo naye munyumiza ebintu neyefuula mbutabimanyi naye nga nze omulaba bwatyo afanda ono buli wemunyumiriza alabika abikola amusinga obimanyi naye ali mukubeera bagita kama frad omukulu kamuviire negende wapowa
twasemba okubeera waliwo najja nakumbi twalina neeki nenye natula mu ofisi ya poa nze sirimba nenjogera naye byakonfesinga ebimu bingi nabiwulira. You cannot be kano kengenda okwogera akatono tulebirala kambireke. You cannot be a party president novaamu statement egamba for us we are fortifying the east when they call us on the table okuteesa tujje ne east ku meeza. What does that one mean? Mbavunulire ffe tusazeewo tunyweze east. Omukulu wanatiita ku meeza okuteesa mwami Museveni ffe tujje ne east ku meeza. Bana wakyali party president w'ekibiina. Kakati bino byonna mpaka president agenda wala naye nze nasemba mugambye nkulaba you are under siege. I told it to him ne bwanaja wano mukimubuuze you are under siege. Oli muwambe. Go and look for Dr. BESIGYE. Please, nze mumanyi Dr. BESIGYE is good at forgiving. Fetu nze naddala nzafuna nnyo obuzibu nange njogera ku TV n'okasukayo ekirato ne kiyitira togira kino. He keeps on advising. So ne bwanoonya doctor, please talk to him. I spent with him 2 hours in Nvawo ngenda. So njagala okubategeeza. Nandala, Honorable Nandala kyali mu kukola. President Museveni alinga musawo Muganda. Bwakuwa sente ze akutuma emirimu ekitakoleka muntu ategeera. Omusawo Omuganda bw'oligenda wena kuwa omugagga akutuma kisambi kya nsiri eno leeta omutwe gw'omwana leeta ebbeerera namagoya bataliko okukola omusajja yali ategeera ku kyalo bw'olaba ekkonkoma eryeru n'oligoba emisinde olijjako omukiro. So bino byonna byemulaba bino byonna byemulaba mu kibiina kuwamba ebitakoleka nange bisinza oba enti owulira mutwe mbubiri gwe omusajja omukulu mukute mukulu muwambi. How can you do that? Musajja amire eddagaali tetanalibira olwaleero. Do that for heaven's sake. Nga ki oyagala ki mu nsi? Naye omusawo Omuganda yabimutuma. Nvumira BESIGYE oyo nako okumuvuma mukola bino mukolera bino ebyo mugenda kukola n'ebinene ebisingaawo kubanga oli nanyini kugabugagga oli omuganga okuva e Tanzania mwami Museveni yatumye bingi oba tegeeraganye. Don't get shocked tebikyalaba bingi. It's simple. Dr. BESIGYE teyamensoniza linnya lya muntu twafuna ssente. Yagambye ssente za Museveni nyina tekyogenda kukyogenda yayisemu yakozesa philosophy w'ekika ekyaki olaba alaba ebintu effe bamma Munyagwa abaasizaawo ne tuvaawo nga tulina disappointed. What did they resort to? Hello? Ad hominem. Yes. Abusive ad hominem. So, bino tetumala budde. FDC CDP. Yagala mwena mukiteeke mutima gwo FDC ki? FDC ki? Mbasaba nga 28 lwe tulina National Council. Oba toli member wa National Council, linnya taxi ojje Kampala. Bw'oba oli mukyala kyangu olina empale ya jiini munda. Oba tegeeraganye. Nze ndi musajja musiraamu. Ffe batugamba olwanirira ekintu kye kya halaali ne bwofa Allah kwejjana. Si bwe kiri? So temumala budde. This is your party. Muve protocol. Ennyumba bw'ekwata omuliro olombolombo tebukola. Nazaala omwetikka n'omufulumya mu nnyumba. Ennyumba bw'ekwata omuliro ekikopo basobola okukifulumiza mu bbaafu. Obulombolombo tebukola. Atowooza mu chairman genda mu National Council. All of you come. Nga 28 obwenamujje tugende najja nankumbi kati Nandala atukube. Oba tegeeraganye mwebale nnyo mwebalire ddala. Dr. nkwebaze. We are proud of you. Nze gwandeeta mu FDC nkyogera ne mpulira bubi nze siwalimba. Nze BESIGYE yandeeta mu FDC. Yes, nze BESIGYE yandeeta yannalaba byakola nga bye bijjako Museveni ne Dr. Ekizibu abasajja abatulidde akabanga. Omusajja oyo yasuula power 10. Twakwata amanya g'abantu gonna ge tujje nago abantu obuvunaanyizibwa tukahanding over ku secretariat engule. Mukama Katonda abakuume. Ani alaye ku kibumba ky'ensiri? Uncle Waf.